tugenda kutuusako emboozi ezibadde mu bitundu ate gy'otasobodde kubanga otuuka. Tugenda kutandika n'eng'ambo ezibadde ziyitingana ku mikutu naddala gimugatta bantu giyite social media. Wabadde batandise okubizunza nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ali mu mbeera mbi. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga avuddeyo n'ategeeza nti bano babloga abeeyagaliza ebyabwe, naye Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi owookubiri mulamu ddala we twogerera kaakano ali mu mbuga ye alamula Obuganda. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga atangaaziza ku bibadde bibungeesebwa ku mikutu gimugatta bantu nga nnyinensi Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bw'atali mu mbeera nnungi ng'era ali mu ddwaliro ajjanjabibwa. Okutegeeza Obuganda ne bannayuganda bonna nti Ssaabasajja Kabaka tali ku kitanda era alamula bulungi obwakabaka bwe. Bwe nali njogerako eri Obuganda ku mbeera nga bweyimiridde mu bwakabaka nga 11 muzigo 22 nawo abantu amagezi okwegendereza amawulire agatali matongole agafulumira naddala ku mitimbagano. Katikkiro Mayiga okuvaayo kidiridde olugambo okutandika okubongeesebwa ku mikutu gino ng'empologoma ya Buganda bw'eri mu mbeera embi kyagambye nti si kituufu ng'era akakasizza nti mulamu nnyo ng'era ali mu mbuga y'alamula Obuganda. Abo abatava ku mitimbagano nga bajoogererako buli budde kino bakitwala nga mulimu era gye bakoma okwogera gye bakoma okufuna ababagoberera ku mitimbagano. Olwo kampuni eziddukanya emitimbagano ne zitandika okubasasula ssente kubanga kampuni zino zisolooza ssente ku buli mugoberezi abeera ku mutimbagano. Nannyini mukutu okugobererwa abantu abangi batandika okumuwa ssente kubanga abayamba kampuni zino okufuna ssente. Omukuumaddamula agenze maaso n'ategeeza nga bano abasaasaanya amawulire gano ag'obulimba bwe bali babbula bikolwa abakera okwesiwa amagengere ng'omulimu gwabwe kujjeetekana ku ssansi ku bonkenke. Naddala abatalina mirimu, abafere, abatamiivu n'abanywi b'enjaga bonna awamu abo bentera okuyita ba muloddokayi nkuwe. Katikkiro Mayiga era bano abayise ba bloga abalowoleza mu kukola ensimbi nga bayita mu mikutu gino bw'atyo n'asaba Obuganda okulekerawo okubakkiririzaamu kuba bangi ku bo baagala kutuukiriza bigendererwa byabwe. Magezi gemba bamulondole minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka oba mulindirire Katikkiro. Ensonga zonna enkulu era entongole awo wezifulumira. Awo nno ngumya Obuganda era mbutegeeza nti Ssaabasajja Kabaka alamula bulungi Obuganda. Bikusakiddwa Flavia Luyiga, Crossover TV.